ayina kali akakubendulu akakasudi yako kakafududi yako akakoluka yako akalinga omuntu kali omusu kakazi gwe nawe wantama naye njagala twesanga olunaku lumu nkukunamire kakazi gwe tujja kwesanga ku mukolo gwa kaka kaya gwe nja kukunamira njagala twesanga omulundi gumu twekunamire kiggwe kajja mu inbox yange nno nga kamanyira enough is enough twetwaleko ku poliisi tulaba amateeka manyi kabeerawo nga keeyasama ebyekisiru twetwaleko who was your time nze kakazi gwe nerige naawe nze sikulaba oli mumpi sikulaba bane kaliko essaawa nekasudiya kampinga ekyokulunze sikalaba mbankanoonya kajja mwine box yange envumi ekimala enough is enough kawampyako kalinga ekyokolo naye nja kakunamira gwe ne buli badde nkumira gwe mukazi gwe tugenda kwesanga ku mukolo nga nettako sirinaabye bulungi nkukunamire ojjemu akakaayo nkunamire nange nkukunamire nze nninda lunaku olwo muli ku lisiti yange muli apo samahongo naawe nja kuva mu ttooyi nga nettako sirinaabye bulungi nkusange ku mukolo nzijemu empale nkukunamire naawe ojjemu akakaayo nkunamire kiggwe oseka wokaaba buli kaseera wabaawo ekibaawo naye nga yeetambala mirundi Junior talina bigambo biwoomu eri Zubeda nonnaku yadde n'olumu era tukakasiza nti bwali mugwako ajja mukunamira bantu bange awo webituuse naye nga byonna bigenda mu maaso ye omukyala Jennifer Nakangubi aka full figure yalaze omukwano ndowooza alina abantu bayagala nnyo n'agenda neyeteekako ttatu oba ezimu ndowooza oba zibaddeko kubanga ndabyeko ya Bobi Wine ndabyeko ba Jose Chameleone ndabyeko ba Papa kwegamba alina lisiti y'abantu beyetaddeko ttatu ndowooza bategeeza kinene ndowooza mu bulamu bwe n'asalawo yeteekeko ttatu ezimubeereko agire nga abajjukirirako awo tuvuddewo munnange riri pazo bye yalaba juzi wanino nga bagenze okujazinga wizi jajja anyumya abiddingana ate yo omanyi bw'aba yatandise okunyumya bibino ente ziwulira luzungu na lunyankole oluganda tezirumanyi nawunga kyantuukako nakirabako tomala galaba nte bino bye mugenda n'emiggo ente nga abasajja baategeka amaka gaabwe mulina okulaba ente z'abasajja nga mutudde ente okugirabako obulabi muyina okubanga mutudde tomala bino bye mutambula mu nte ente muyina kugirabira mu tenti nga ne esseeba kuba munsiko ya rabbi kabira abasajja bakola ssente abasajja bakola obulamu ya rabbi kabira nakoma okukiraba kubiikira Mariyo weggayaza wano nakoma okukiraba ku maama Mariya lwe yalabika siddangamu kukiraba nga tutuula bwe tuti eddakiika 20 nga tetunnalaba yadde ku nte bwe tuti mu butebe teebereza nga tuli mu ttale nga tutudde mu ntebe enjeru nga tutudde mu tenti eyali agezaako okuleekana ne babagamba musirike ente zijja eddakiika 15 tumaze okutuula tuba tuli awo tugenda okulengera ente y'abachwezi ye yakulembera bweti erina amayembe bwe gati ye yakulembera olutabaalo ente y'abachwezi ngejja bweti bwe yajja neeyitawo nga tulowooza zijja kumbe yali eggula kkubo ente y'abachwezi yali eggula kkubo yasanyukira mu nakatemba kubanga akola ebintu
Sesa ninga byonna bigenda mu maaso amawulire ge tufuna nti omuyimbi Abdulmulas nannyini faamu mbu si birungi era nti embeera mwali bambi yenyamiza. Ndabyekaawo ku bifaananyi nga bitambula naye nga kiraga nti si birungi era nga mbu yeetaaga ssala ez'amaanyi n'obujjanjabi. Mpola mpola byonna nja kuba nga mbikuwa era nja kuba nga mbikutuusaako tuyongera okuba nga tutambula naye byebyo byonna nga bigenda mu maaso. Aliwo amawulire atag'essanyu mbu eggye lya UPDF lisobodde okununula Abannayuganda ababadde basomera mu Iran eyaguddemu nabe. Breaking news mu mawulire ge tulinawo amagye ga UPDF ganunudde bannansi ba Uganda abayizi 42 abadde balemedde mu ggwanga lya Iran olutalo gye luli kutokotera. Bano babanunudde ne babayisa mu ggwanga lya Turkey ne basobola okuba nga babagyeyo era bagambye bakyayongera okujjayo Bannayuganda abalemedde mu ggwanga eryo olutalo gye luli kunyookera. Anti kale anyway ebyo ngo bitadde ku bbali mu abasiba akapapula. Ono bamuyita Mr. Daily Power nga bulijjo no teetaga kwogerera ebintu ebyeyogerera byokka. Just genda mu videos zo gende mu comment section ky'onoosangamu kono sinzira okumweyungako buli lunaku agaba empira egy'okuba munda ku bwereere ateekayo video gwekera nga bukezi ku account ye video gy'abasembye okupostinga ogye emipira egyo gisibe kati kola bwoti kona muyina erinnya lyakutwala ku account eyo ogende ku video gy'asembye okupostinga ogye empira egy'obwereere ogenda ogisibe deni gwagala za VIP eza sente z'okusasulira genda ku bayo ogenda kusangako link ya WhatsApp channel ye genda joininge atandika okuwa empira egy'okuba munda buli lunaku n'akatambula ak'olwokutaano kotalina kusuba akabeera akasava. Nga tukyeyongerayo era n'amawulire nze nkugambye nti nja kutwala kasafu kanyama ebibuuzo biri wano. Nsambya Furniture n'Emirembe Beddings engambo zaayitingana nti baayawukana era bibadde bikyali awo mu nkuubo abantu ne bagamba n'empeta Nsambya Furniture gye yali amuwadde Mirembe Beddings yagijjako kakati ekiriwo mbu yagenze n'obutambi bwonna bwe yali akozeko n'Ensambya Furniture bwonna yabugjeyo ku account. Naye Ensambya Furniture kyonna kye yakola Mirembe Beddings kikulu kyonna kye yamukola. Tubadde tukyali ku kya Mirembe Beddings okujjako empeta ku lugalo yadiritinze video zonna ku account ze yali apostinze ng'ali n'Ensambya Furniture zonna video yazisiimuddeyo. Tubadde tukyali ku kya mpeta nga tukyakubaganya biroozo tugamba Mirembe Beddings yabadde ayozangoye ne yeerabira okuzzaako empeta ku lugalo ne video yazijjo ku account okuli Bluetick. Kwena account ya Mirembe Beddings okuli Bluetick video zonna yazijje eza Nsambya Furniture ng'ali naye. Gendayo nawe ku account olabe oba olowooza nnimba. Wogenda n'osangayo video ya Nsambya Furniture jangu wano mpemule kyonna ky'oyagala. Naye kyekyo Nsambya Furniture kye yakola Mirembe Beddings. Yazaala mwana bbali yayenda ku mukwano gwa Mirembe Beddings oba luno olubuto lwono omukyala mukwano gwa Mirembe Beddings nga lwa Nsambya Furniture. Kiki Nsambya Furniture kye yakola Mirembe Beddings ekyo eky'amaanyi? Ebyaliwo ndowooza Mukama Katonda yamanyi ninga kirabika bya affectinga nnyo Mirembe Beddings. Awo tuvuddewo tugende ku nsonga za Maxim Tufani ne mukyala we Bash. Akati Bash avuddeyo okutegeeza nti Meki ali stressed mbu nsonga zonna. Meki ali stressed because yandyagadde okwerako n'omwana ono kuba yamumalayo and he also knows. He would want maybe to play around with his kid. However much he's not a family person, ayagala omwana era singa amulina singa just muflauntinga kao naye nga he doesn't do much because that is him anyways. You know, but awulira maybe yandyagadde omwana kuba wabwe ye mulenzi yekka. Oh yeah? Then maybe naye yeezaalirayo akaana akalenzi. So he would want maybe that attachment gyatasobola kuba nayo right now. Provided mwana wo yafuna siblings okuva kusaidia Miki n'afunayo abaana abalala. Are you willing to okuwa mutabani wo n'abeera nga asobola okubeera nga amanya baganda be kusaidia Miki baana abazadde? Now, nze pengo ndaba. I am one person that is fighting to break generational child trauma. Yeah. For abantu abakulu we have trauma. Rapante tukiriza tulowooza ebirwadde by'abazungu bebetaga mental health and stuff like that. Yeah. But I believe me with my kid, it's starting with my kid, it's starting with me. I'm breaking that generational trauma. We do not know. Now imagine Miki already has 2 baby mamas.
Maybe he has other baby mamas coming through. How are you going to bring your kids together with different baby mamas? Maybe you're a good soul, oli mulungi, oli mubi, stuff like that, you know? Yeah. Because yachalaga ku internet, buli chimu chalina cha mwana we Blue, he mentions that. Blue is this guy here that I have from him. So if he dares to go and have... Omwana mwe Blue. Yeah. Okay. So if he dares to bring other kids around, me, I'm not taking my kid to women houses, or I don't know. I don't think he wants that. Anyways, kuzala to be a dad, which is also okay for him. Naye nze nganze mama wo mwana wo mulenzi asooka. I don't know if he even has others. I wouldn't do that. This is literally my only person that I have, and I can't risk his life putting him in messes of women just because of this man who even is reckless about his life. Wow. Abagala natosaayo kikyo toyogera bingi musirikira n'owuliriza. So awo wetuli naye nga byonna bigenda mu maaso. Omukulu ono yavuddeyo okwogera ku nsonga za Eddie Kenzo. Sigenda mu maaso n'abayimbi era ine ebigambo bye yamuwuliridde natuuka n'okumugamba nti munnange nze nno nafulumako ebweru eyo nalinnyako ku nnyonyi naye wanayogera ekigambo Uganda buli omu yambuzanga Eddie Kenzo nti kino kitegeeza nti mukwano mugange erinnya lyo wali olikoleredde n'otukolera naffe naye kati ebigenda mu maaso. Kenzo tebuvuddeko nakugamba nti omuyimbi tanoonya ssente. Omuyimbi anoonya luyimba. Oluyimba ne lunoonya ssente. Kenzo Mukama akusitudde. Naye ogaanye okukkiriza nti Mukama akusitudde. Erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi yonna. Naye okyali Uganda ku bu YouTube. Oyogerera ku levu baliri pazo kwe boogerera. Oyogerera ku levu ba chicken kwe boogerera. Olikkiriza ddi nti Mukama yansitula nange nnina okwambuka? Oba ovuga gudda kyennyuma nga togenda mu maaso. Kubanga bwe weetegereza Kenzo w'emyaka 5 ne Kenzo w'omulundi guno olaba nga Kenzo alinga apangulukuka obupanguluku saakula dda wansi. Atambula dda mabega. Kenzo erinnya lyo liwandiikiddwa ku bisenge by'ensi. Naye weetadde ku levo z'abaliri pazo. Nga Storm Lamba ali ku levo y'aba Diamond Platinumz oba eyalibadde. Ali ku bu YouTube e Uganda ali mu kuloma. Bobi Wine agaggawalidde mulembe gwa Museveni ataddewo opportunity. Bobi Wine naga ebibuuzi by'abaana ba Pitu ate yagaggawalira mu G8 yagaggawalira kuzaani era kuza Museveni. Bakamulu abasajja abaali abagagga ab'ensi bo baali bakumulembe gwani era ba Museveni ate abagagga b'ensi endala era bagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni oba bagaggawadde lwa Museveni. Then ate abaavuwadde bo tubabale nti baavuwadde ku lwani. Bwe kiba nga abagaggawadde credit eyo tulina kugiwa mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kenzo bw'osalawo okwowa amatendo n'ebikyamu ebiri opposite amatendo obeera olina okubikola ki? Kubitwala. Museveni bw'aba yagaggawazza ani ayavuwaza? Kuba abagaggawadde batono bw'obageraageranya kuba avuwadde. Naye ababiri abagaggawadde abo ba Museveni credit tugimuwe wabula abaavuwadde abo bo tebavunaanyizibwa ku Museveni. Mwe abaavuwadde mugende mukole musiriwala nga be bangi. Teri gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo. Bw'aba nga tewaliyo gavumenti egenda kukuteera ssente mu nsawo ate lwaki eza Bobi Wine yo gavumenti yeba yazimuteeramu? Lwaki yateeramu Bobi Wine ssente mu nsawo? Nange yeekolera idongwa tenteera ssente mu nsawo. Wabula
minzaani ya Museveni mugiwa bingi, minzaani y'ebibi ate yo gye muwa Mukama abaavuwadde enteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde abo ba Museveni. Tukubise obugagga bwa Bobi Wine, tugabanyiseemu obugagga bwa Bobi Wine. Buli munnayuganda tumuweeko 5 tulabe oba afuna. Thini awo tumanye nti Museveni y'ensonga lwaki Bobi Wine agaggawadde, nti n'obugagga bw'otenda obwa Bobi Wine tebusobola kugabanyizibwamu. Bannayuganda bonna buli omu afuneko nnusu 5 oba buli omu afuneko nnusu 10 tekisoboka, naye ng'otutendera. Abaavuwadde ezo nteekateeka za Mungu, ababiri abagaggawadde ezo nteekateeka za Mukama. Yawe era yajjawo. Lwaki ono awa buwi mu kujjawo tabaye ng'ate ye Mukama? Ne bwe tufiirwa tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'uun. Yawa era yajjawo. Lwaki ate ye Museveni awa buwi? Lwaki mu kujjawo tabaye ng'ate abagenda be bangi okusinga abakola ki? Abamerukawo mu bugagga. So ng'ate ye Mukama atta batono n'ayingiza bangi ku nsi, naye abatono batta n'abayingira abangi byonna byange, naye awa abatono abangi ne baavuwala oba abangi ne babeera abaavu. Ayagalako kimu, abo abaweereddwa. Mu abataweereddwa gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo. Kyokka bano beegamba nti gavumenti tegenda kukuteera ssente mu nsawo ate basolooza emisolo, ne weebuuza esolooza ki kyetatadde mu nsawo? Ani oyo awala abanja gy'abeera teyawola? So zinandirowooza nti kati Kenzo oli ku level nnene. Ekituufu ezo discussion zeetaaga bano bannoonya kyakulya. Waliwo ekiseera ekituuka ng'omuyimbi nga ku level ya Kenzo tokyali muddu wa ssente, nga ssente ze zirina okubeera omuddu wo. Nakugambako ndowooza myezi nga 7 oba 8 emabega, ebiseera Diamond we yajjira mu Uganda n'oloma mbu simanyi atutteeza kofi nnyingi n'ebirala n'ebirala. Nekugaa Kenzo omuyimbi talina kunoonya ssente, omuyimbi alina kunoonya hiiti. Era we wakubanga hiiti nga ffe bapromota n'emmotoka tugikugirayo nga tugikukwanga. Ojjukira ebiseera mwe wakubira stamina, wakwatako ku ssente nti ogende mu bondi ogule emmotoka. Wayina oluyimba nga lugenda kugula ki? Emmotoka. Omuyimbi kasita okuba hiiti automatically ssente zigenda kuba zeereeta. Bwe wakuba City Alosi ye yanoonya ssente, gwe tewanoonya ki? Ssente wayina kunoonya bunoonya hiiti. Kakati omuyimbi amaanyi n'obudde bimalire nnyo mu kunoonya oluyimba, so si mu kunoonya ssente, kubanga ssente z'ogoba ziyinza okukulema okusanga. Naye ate bw'okuba oluyimba lwangu lwakusanga ssente than gwe. Y'ensonga lwaki wafuna bookings mu Caribbean wa continent yonna wagikuba Kenzo, wasitula abazungu, wayimbisa abazungu Oluganda. Yeggwe muyimbi akyakikoze, ssente ne zeereeta. Naye omanyi lwaki zeereeta? Hiti yazinona, si ggwe wazinoonya. Ssente ze zankunoonya. Nkugambye oli ku level nga ssente si ggwe alina okuzinoonya, nga ssente ze zirina okukunoonya. Azironga azo olina hiti, naye obudde obukuba hiti Eddie Kenzo wabuvaako. Obudde obunoonya ennyimba ennungi wabuvaako. Wayingira obudde obunoonya ssente, so nga ate bwe tuteeka ku minzaani ssente z'ofunye wakati mu kuzigoba ne ssente ze wafuna nga zo ze zikugoba ziriwo ezisinga, kubanga ne z'onaagamba nti ozifunye gwazigoba wasooka kukuba hiiti, era hiiti ojja kwesanga yina ebezikugiddeyo. Yimba Kenzo, tosuula ddamula, watuuka bukyali nga Diamond yakusookayo akyayimba akyazinoonya. Oshegeera, yimba, tokkuta ate nga tonnakkuta, kubanga singa wakkuta ate singa toli ku YouTube kwogera ebyo by'oyogera, kale kiri okke okunoonya ssente oba osanga, kuba muyinza okuganjogeza bwavu ozinoonyezaawa. Kenzo yenna atudde mu bassakuuzi eyalibadde ku BBC, kyokka naatule ku bassakuuzi ng'ayogera ebyekitegeevu kale, naye ng'ali mu mboozi z'abaana ba kyakubiri. Who is better mother father? Dibeeti z'abaana b'ekyokubiri.
Kyekisinga omugaso ku mazzi n'emmere. Kutata ne maama otwalani. Ku Nansi ne Tikyani asinga dibeti z'abajjegga. Nga z'olimwe wa Faruku Sakuuzi. Nga kannammwe kabeera ku zi BBC. Ku zi CNN. Wa ate ofunye omukisa ensi yakuggulira gwe wennyini gwe weggalira. Kuba tewali Diamond watuula wootasobola kutuula. Tewaliwo wayimbira wootasobola kuyimbira. Tewaliyo kolabo gy'akola gy'otasobola kunogayo kubanga buli watuuse osobola okutuukawo. But maintenance. Omululu. Ate ne weerabira nti awo wennyini we bakwagala sooka weebuze lwaki baakuwanulayo eri. Bali kubanga weekumidde ku Legit TV 256 toerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.